omuntu ne bw'aba awooma nnyo nga gye nkomezza, omuntu ne bw'oba omwagala nnyo, omuntu ne bw'aba alina omukira nga baguwunda nga bw'ogwagala, mu mazima nga bw'akukwatako owulira byakkola byebyo by'alina okukola, nga temuli compatible, temusobola kuwangaala mu ssanyu. Musobola okuwangaala era ne muzaala era ne mubeerawo, naye okubeera mu ssanyu kiyinza okubabeerera ekizibu. Bwe njogera compatible oba compatible ntegeeza ki? Ntegeeza abantu nga mukwatagana. Abantu okukwatagana kye ki? Nti omuntu ono akwanguyira bw'oba naye, omuntu ono muyomba ne muddiŋŋana amangu ddala, omuntu ono ye muntu gw'olaba nti you can be free, obeera ggwe tewetaaga kuteekako kafeesi simanya kaseka ng'ate toyagala kuseka, bw'oba onyiize ekituufu oba onyiize. Omuntu gw'obeera ng'osobola okweyabiza ekituufu ky'oli ye muntu gwe njogerako. Tusobola okubeera n'omuntu nga tuyinza okuba tulina ebirowoozo kale nga bifaanagana, naye ng'ate bwe tutuuka ku mbeera y'ekisenge, embeera y'okwezina nga tetuli compatible yadde. Ebintu byayagala bya kimaafiya bya kibuli, naye ate nga ggwe ebintu bingeri gy'obyagala ya siro, tuteekako ka slow music, omukira guteekemu mpola ng'olinga eyeesuubira ku kyesuubo mpola mpola bw'oti, ate nga ye ayagala bya pa maanyi mpi. Waliwo abantu bebakuba empi mu kwezina. Anyways, omusonyi obwavu mwempisa mwasiibye muti abalungi abeekuumira kusinga 5256 mwebale kubanga mwekuumirako mwenna gye musinziira. Mbaagala nnyo bantu bange. Gw'omukadde nga buli bwenteekayo ka vidiyo mukwano ojja n'okalaba bambi tojjanga okwo. Nsaba Mukama y'aba akunsasulira. Gw'omupya nkusuubiza nti ekifo ky'otuuseemu kituufu era nja kusaba woonaabanga bikunyumidde ng'obifunyeemu omugaso mu byenjogera osobola okusubscribinga n'ofuuka ekitundu ku ffe n'obeera nga buli ka vidiyo ketuteekayo gw'omu kubasooka okukafunako kopi oba abasooka okukalaba. In fact babeera bajja nakukakurekomendingira oba tiwalabye notification kasita obeera ng'oli subscriber. So ate nno ng'okusubscribinga kwa bwereere mpozi kwako ka join akali awo osobola okunsupportinga ku channel yaffe eno ng'odonatinga. Like you just have to hit the join button ojja teeka tenno layisi oba 15 kwambuka, it depends. So thank you so much. Kakati tudde ku mulamwa gwaffe. Buli bw'obeera n'omuntu n'okizuula nti omuntu ono for example naddala ensonga z'ekisenge tetukwatagana, ne bw'oba omwagala nnyo muleke. Bw'obeeranga n'omuntu n'okizuula nga bwe tutuuka mu values temukwatagana, nti niyinza okubeera nga nze nina engeri, for example katwogere ku ngeri gye tukuzaamu abaana. Nze njagala abaana bange balabeko ku bulamu obulala apart from obwaffe. Tufa tubeera mu kibuga, omwana alya bata na mugaati, omwana alya simanya gundi no bamuyita batya jaamu na mugaati, omwana akeera ku makya n'afumba amata wali ku gaasi kuuka tamanyi naye bakuma kyoto. Omwana ng'obulamu kale bw'atambuliramu olabira ddala nti buli different ku baana ab'omu kyalo. Tasobola kulinnya mu ttaka nga tayambadde sapatu, you know. Kati nze ngamba nze ndibagereza oba ggwe omukyalo oba omwami noga nze nandyagadde omwana wange n'alabako ku bulamu obulala kubanga kirungi by the way eri abazadde mukiteeke mu nkola. So mba njagala oba wumula agende mu kyalo, ate mu kyalo bw'aba agenda essimu yajja genda nayo naye tetugenda teekako data wa mwezi, simwagala abeere ku ssimu ye era tagenda beera na internet, agenda beerayo yes essimu ajja genda nayo wetuba tumwetaaga omukubirako oba nga yeetaaga otukubirako, that is it, only calls. Simanya mbu allowance oba upkeep tetugenda muwa, tujja muwayo emitwalo ng'ebiri, of course agende alye ku ggolu ly'omukyalo, agende abeere mu kyalo. I want the kid to blend kubanga omutwala ng'omusibiridde amuwadde allowance omuteereddeko data w'omwezi agenda siiba ku ssimu. Kati kiki oba omuntu tokkola? So gwe nogaa nedda mwana wange sagala ayitemu ebyo bintu biki kitegeeza tetugenda kukwatagana mu nkuza y'abaana. Nze omwana sigenda mutolerate nga saagala mwana nziramu, soogera mwana nanziramu, nja muyisaamu empi. Nze banayeza mwana wange takoonwako ng'okuba waaki yes sigenda kuba kutta naye nja mukuba. Oyo manya tetukwatagana. Tumaze okutunuliranga mu kisenge tetugenda kukwatagana, tuzze mu nkuza y'abaana tetukwatagana, tuzze kaakati ate mu mbeera eya bulijjo. Nze saagala bagenyi. Nze njagala kubeera nze na mukyala wange n'abaana bange. Nze ebyo by'abantu abajja ne bakyala ne babeerawo nze byo sibyagala. Nze saagala bagenyi. Kaakati ate nga ggwe oli muntu ayagala ki? Abagenyi. Kigenda tuzibuwaliramukko. Nga waliwo abantu nga bo babeera mu maka nga baagala just jolly family, jolly house, mulimu abantu bajjudde wano na wali, ate nga ggwe ne mubeera mbali nga
ebintu byabagenyi sebyagala nze I want to be you and my kids, that is it. Saaga bantu baba bakyadde tebasula kugangaza embeera ziranga bimunyiriza ddala kitegeeza n'oyo omuntu mukola ki temukwatagana naye naye Katonda bw'akuwanga omukisa n'akusula ku muntu nga muli compatible n'akusula ku muntu nga ebirowoozo mubifaanaganya n'akusula ku muntu mu mazima Katonda mugulu nga buli kimu kkiriya mukwano omuntu oyo okwatanyweza tota kuba ffena kye tunyoonya nga mukwano gwo mutuula ne munyumya ne mugeya teri kirungi nga kubeera nga osobola okugeya neighbor ne mukwano ne gundi ne bbaawo oba ne boyfriend wo ng'olinga ali ne mukwano gwo ekimanyi nti waliwo batalina kintu ekyo nga tebasobola kikola nga tolina yungo okitandika oti sabakazi mulina olugambo nze byantama sagala mukazi wa lugambo kakati biki ebyoyogera tebijja na kujja okitegeera omuntu oyo munange omunywerezanga ddala kubanga si kyangu kyakuzuula muntu gw'oli naye compatible in a relationship oba mu bufumbo bwonna okuwangaalawo nga buli mu ssanyu mulina kubeera nga mukwatagana mu ndobooza mu bikolwa yes temugenda kukwatagana 100% naye ebintu ebisinga mugenda kukwatagana mulina bye mugenda okwawukanako but since omuntu ono mukwano gwo mugenda byawukanako in a respectful way waliwo kye tuyita agree to disagree nti endoboozi yange kanjisigaze nawe osigaze endoboozi eyo ndi mutuufu naawe oli mutuufu ffena tuwangudde tewali wakoze ekyaluuzinze abantu abamu balwana kuwangula muyomba ng'olwana noona ebikyana ebikuvaayo oyagala olage nti gwe alina nnyo ki obuyinza oba gwe awangudde so bw'ofunanga omuntu gw'okwatagana naye omunyweza abantu bali mu bufumbo nga tebakwatagana naye nga bwe bali n'okuzaala nno bazaala ne babeererawo nno ddala surprisingly bazaala abaana baabwe ne babeerawo mu bufumbo bwabwe ne batambuza ekintu naye nga tebeeyagala nti beeyagala mbubi bino nga olaba ne laavu yaggwawo abantu babeera mu bufumbo nga tebeerinaako laavu naye nga bwe bali so byebyo ebyange temwerabira subscribinga kulikinga commenting omukama abanjagalire ate era abankumire bannange abasharing nga mukola kyattendo ayina kyoyagala okwebuuza comment section yaffe ebeera nzigule gwe ayina kyoyagala okwongerako comment section ebeera nzigule gwe ayina ekibuuzo kyo ng'oyagala kwogerako nange privately jangu ku +256785402860 wabula eno disclaimer bw'ojja mu inbox yange nja kusaba ekintu kimu bw'ojja mu inbox nonteramu message do not call me tonkubira simu ku whatsapp bw'omuva nga mugamba abantu babi okitegeera omuntu agaye tonkubira gwe nojja n'omukubira ndi kukola essimu evuga ndi wano essimu evuga tokuba ssimu ate nekyatojja ng'olowooza ngenda kuddamu there and then zembera ne message ezirumu njaba postingirako wano omulayi message zembera nazo naye nziwa obudde n'entuula mwenna ne mbaddamu naye gwe olinza okujja nga nekyombuuza tekiri agent n'otandika okunkubira amasimu n'otandika nga tonziramu bannange temugaa nti njogera bubi jangu n'ekibuuzo kyo kiteekeko sirika message njagiraba njagiddamu mu kaseera akatuufu ndi muntu abeera busy but I make time waliwo abantu bemugenda mu inbox message yo neebeerako week number ewange ekyo tekibeerangawo unless nga simwefudde naye ate tenfangako ne bw'oba efudde nina ogitereeza olwaleero oba enkya so tereeza kubeerako simu yange tesobola kubeerako message ne zibeerako wiiki nga sinnakuddamu era amanja kuddamu nnaku lumu ekinene nnyo bbiri weki kyesobola kukola oluusi oba kyesikola yeah.